lwaki mwakolanga ibaada abantu twali tulemesebwa mu nsi mwe tumwagalira kunna mustad'afina fil ard lwaki tulemesa okusaala twali tumwagalira lwaki tulemesa okwambala hijaabu lwaki tulemesa okusiba omwezi ogwa Allah lwaki tulemesa ejjuma qalu alam takun ardu llahi waasi'a ensi ya Allah teyali ngazi fatuhajiru fiha awokulemesa ejjuma omubeera ogende wala alam takun ardu llahi waasi'a fatuhajiru fiha ensi ya Allah teyali ngazi lwaki tewasenguka n'ogenda mu bifo ebirala osobola okunyumizawo ibaada apo nno Allah amaliza ne aya agalaga nti bagenda kubeera mu muliro aga nti illa almustad'afina okuggyako abalemesebwa talina busobozi abasajja wannisa abakyala walwildan n'abato abo bo Allah ajja kubasobola kati okusenguka n'okuleka emirimu bosi wange muyindi mukambwe nnyo okusala sisobola kusaala jjuma naddala bavubuka abato ekintu kyonna ekikulemesa okukola ibaada nga mulimu kiba kibi nnyo kubanga ffenna tuli ku mirimu gye tukola tomanyi bbanga lyogenda kumalawo oyinza okuba ogenda kukola omulimu ego emyaka 2 nga tosaala oyinza okuba ogenda kukola omulimu ego emyaka 2 nga tosala jama tosala jjuma tibaatugaana omulimu gwonna okulemesa ibaada guba tekukyali mulimu era efuuse fitina kubaki tomanyi myaka gyogenda kumala mulimu olyaga ntubadde wano myaka 2 mbadde musomesa musomero eri myaka 2 naye nga labaga akapiyodi akafunda omulimu tikyakwegendereza bulamu kitwala obudde bwangu alam takun ardu llahi waasi'a fatuhajiru fiha abantu ensi ya Allah teyali ngazi oba bakulemeseza ejjuma baawo bakulemeseza jama baawo Allah yawukana tabaraka wataala estates ez'omulembe estates ez'ebbeeyi alikyemba mizikiti ate ffe basobere mu kafunda mutoninyira bwetusaba otuba ku muzikiti tugenda mu bifo ebyebbeeyi ku lusozi ekololo simanyani muyenga okusanga omuzikiti ntalo kati omusema n'okusembukayo kubanga bakulemesa ibaada oba sikyo bakole enteekateeka bafuneyo omuzikiti oba sikyo ajja asobola okuvaangayo buli swala agale ku muzikiti gye guli ezo ennyumba zetwegombe zitebagana ng'ekifo kyonna kiteeketeeke estate bajja ne bakiteekateeka ennyumba zifaanagana enguudo mweziri mwana nga tetemubamu muzikiti naye ffe eri mu bufunda mu mizigo gyaffe 28 namba 8 namba 7 wono ne wali muzikiti etukwatajawo kyokola ebintu bya Allah tabaraka wataala bikwewuunyisa twegomba birala ate ebirungi biri wala estate ng'ogisanga ng'erimu omuziki tesangeka wano mu Uganda kubanga bali bakola pulaani ebyo tebiri mu pulaani zaabwe muzikiti luvala ettaka ekifo kiramba nenatutasula ssente naye abasobola eno mu kafunda lumu zaffe 2 buli weetuusa muzikiti weetuuse nekyemmanga waliyo ekyengulu waliyo mu mbiri gwolonda abasobola mu bifo nga balemesebwa okusaala baba n'okusembuka asalafu salihin bwe yalinga naafuna ekifo wagenda okuwangaalira kika kumanya masijidi weeri bwagende ebweya ogula ettaka kasitafuna view ey'okunyanja twenolengera ennyanja nti awunjagala tawuziza nti okuva okutuuka ku muzikiti buwanvu ki kyenyanja si yeeri nti akawungo okunyanja kanfuwako nti wano eploti sinungi ofuna nga poloti ey'okugula sooka babuuze nti okuva wano okutuuka ku masikiti buwanvu ki ekasookerwa okuva wano okutuuka ku masikiti buwanvu ki kyafuna omuzikiti nyobeera nnungi ekya eba tekyalina makulu
sawa sasa alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ensi ya Allah yalingazi lwaki esiteti tewagivaamu nogera mu Kimumbaasa osobola okusanga jjama nogenda mu Kakambola osobola okusanga jjama sala tasera man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi bwe yabasenguse n'akyusa ekifo olw'okuba alemesebwa ibaada agende mu kifo ekirala asobola okukwata ibaada aba kikoze ku lwa Allah nambaka era afuna empeera ez'ekyo man kanat hijratuhu li duniya aw imra'atin yankihuha n'abasenguse olw'eduniya oba mukyala olwo basenguka olw'emirimu tejuba busika chapati ne saalumu ofuna sente nayolekera ejuba era naye ajja afuna ebyo gendedde kusika chapati navuga bodaboda ejuba n'okusikola saalumu amakulu asengusa olw'eduniya olw'ebyenfuna by'eduniya byebyo awimura ati olwo basenguka olw'abakyala kabira bwezizi bana bakyala balagavu ngende ensenge eyo ezofunako fahijratuhu ila ma hajara ilayhi enniya gyokoleddemu ibaada zizo empeera zofunamu biba bya Allah ajja kuwa empeera eba duniya era nga batumiza mu bisira by'okusenguka okuva e Makka okugenda e Madiina olw'okissa y'omukyala atanga Ummu Qais radiyallahu anhu eri mukyala nga talina mwami naye nga mubalagavu nga aliwo omwami ayagala omuwowa Ummu Qais n'asenguka okuva e Makka n'agenda e Madiina omwami abuuza nti abange omukyala ono yalaga wani bamugamba nti yasenguka ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agenda e Madiina n'agamba nti okumanya mumwetaaga era mumwagala ajja kusenguka abandira omuwasa n'asenguka n'agenda e Madiina era yabasa omukyala ne bamukazaako Muhajir Ummu Qais ye yasenguka na nniya ya Ummu Mama Qais Qais bilqaf qafu ya usin Ummu Qais era yamuwasa era nabbi namusoogako mu hadith aw imra'atin yankihuha waliwo n'abasengusa abakyala ajja kumuwasa naye temuli mpeera kati hadithi eno eraga obukulu bw'enniya era abamanyi bangi nga batandika ebitabo byabwe batandika ne hadithi eyo erimu amateeka mufofolo بإذنه تبارك وتعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث يخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إنه الحديث لقى نتيوزو كفاكوليزو الصلاة wuzu kakakulizo waliwo enjawulo wakati wa kakakulizo n'embagi. Akakakulizo ko tekava mu ibaada okuva nga etandika mpaka weegwa weta akakakulizo amakulu wuzu weekugwirako essola wefiira ate empagi ye erabika mu ibaada n'egula nga alfatiha okusoma alfatiha mpagi mu ssala neetibira mu ssala yonna esomebwa negwa tugenda kubira naye kyebaita sharuku akakwakulizo ko katambula n'ebaada oba hijja oba kusiiba oba zaka oba sala okuva kwentandika mpaka kati mubungu okwakulizo bw'essala wuzu singa ekugwako wakati mu ssala otukomanga essala ebeefuki akakwakulizo tekawukana na ibaada era kibula nokufuna mu kibula akakwakulizo tosala kola akasatu eyokuna n'otunula eno ssala efudde kubanga akakwakulizo kavuddemu. Akakwakulizo wekawukanira n'empagi ko tekawukana na ibaada omwekali paka ate empagi erabika n'egula nerabika n'egula era okulabika gundi gumu netuddayo
akakulizo nedda kati wekitiibwa Abi Hurayra enzala ye Khaybar embunyenya omusomesa ssaabasomesa amannya ge Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi oyo oba oyagala oba toyagala yenna ayagala okusoma irimu yumu kubasomesa bo abatandikibwako olina otutula mu maaso ga Abi Hurayra weewuye yafadda netutula kusoma irimu totatula mu maaso ge yo ngonoyitawo kwezi kugenda kusoma ya Bayibuli naye irimu yaffe ey'Obuisiraamu tolinawo oyinza kuwakanyiza nga tasomye ku mwami oyo oteekeddwa otutuula mu maaso ge wadde yafadda kubanga ye sahaba asinga okusomesa hadithi nyingi mu basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuŋŋaanya makutya n'amakuti kwati yalina mulimu yasulanga masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuleetera bawambi mu lutalo gamenyagawakira basula nakola shahada ekikula kye yali mutini nnyo nga babeerawo ku mulembe guno bayinza omuyita magumba anti manyi batuuma amannya ŋŋumba kumba nga zolaba zokka naye nga Allah yamuwa memore y'amaanyi era Abi Hurayra teyagendanga mu ntalo tesobola kubaana anti empewoyiza nemubatwalako naye ngaoyo olategeera amaanyi g'omwami oyo yamumemore abajazi bayinza okugamba nti byonna byonna ebyabula eno okunyama byakuŋŋaanira muki memore nga wamaanyi nnyo nnyo awulira ekigambo nnyo n'abamaze okwikolyera tumujja Khaybar lutalo lwe Khaybar gyetwamujja yibira mu lugize naga nti simanyi byakugwana nawanika gaye muteeke wali netumujja naye Madiina Khaybar natuukawo Khaybar mantika ziraiya balimi balungi nnyo nakatira ekifo kya Allah yakikola nga kyakulimira kati balimi mantika ziraiya era bwe twagenda obatabaala bakutawaanya olwa shamba bakutawanya nnyo nga balina emisiri webekwekanga ate Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basajja be bamanyira kubalira mu open space tewali kintu kyonna tungu nga bekweka mu misiri batukolako obulabe bakweka paka yalagira emisiri yonna bagiteme sikwejike kutaka lweyagitema abanafusi ne boogera naye Muhammad oluvawo wa mutima mulungi emmere y'abantu bagiteme abantu emmere yaabwe agitemye mbu nabbi wa Allah oyo nabbi ganyu kati batwenda kulya nabbi n'awulira sallallahu alaihi wasallam nga basajja balina poyinti kati emmere etemenya aki Allah n'amunyweza ma qata'tum min lilatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillah wal yukhzi al fasiqin emiti gyotemye negika kutaka ekimu kisigadde nawo kubanga tutibagimala obaluta sweet ekyo kikoze bi'idhnillah Allah n'amunyweza tote kubanga omusajja bali mutumalako ennwana ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basajja be kifo nga kiri open dungu ate eno jazze mantika ziraiya balimi bena shamba era olutalo lwe Khaybar lwatutawanya nnyo nabbi yali alubalidde ennaku ndala sallallahu alaihi wasallama eruziyitamu emirundi nga 8 era basahabu basanga obuzibu mu byendya ebyokunywa bali baze ebirala naku 3 nnyo tujja kuba tubamaze ne bayingira kwesiisa 2.3 Khaybar isiwa kusaba eyo musuratu Hashir Allah yagira musuratu Khaybar ajogerako nnyo 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 yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi almu'minin yali ategeeza Khaybar yakozesa erinnya ly'ekyalo وقرأ بعض القراء يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بس abantu be Khaybar bamenye ennyumba zaabwe bakozesa emikono gyabwe wa aydi almu'minin ate nga bayambibwako n'emikono gy'abakkiriza kubanga ne batabaala ku makya sallallahu alaihi wasallam
yazuuka nga yingira ku luggi lwe baganyisanga n'envuumuulo ng'akasuka envuumuulo lw'otukuba amayinja ng'ebidde ku ddirisa lyo ani abayisa eddirisa lye kasituleko tukasuukirira amayinja naye ng'oyimiridde ebona eddirisa lyo kuba okuyasiriza kubanga tunazza litakwatako erikwata kiki Allah kyategeeza nti yukhribuuna buyutahum bi aidihim balina n'ennyumba zaabwe n'emikono gyabwe wa aidi lmuminin n'emikono gy'abakkiriza kubanga amayinja bagazanga akaddirisa ne kabuukamu oluggi ne lumenyeka kati Khaybar gyetujja kubona mulenzi imamu al umma alimu al umma omumanyi wa umma Abi Hurayra erinnya sirirye nabbi yalimuwa sallallahu alaihi wasallama kubanga yagalanga nnyo obukapa obuto era nga jjanawo mudarasa nabbi namukazaako taata wa bukapa sallallahu alaihi wasallam ebya Abi Hurayra bingi naye oluvannyuma yafuna ssente n'awasa n'ava masjidi oluvannyuma okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga nabbi akyali mulamu yebeeranga mu muzikiti nekimuyamba okuba nti yayosa darasa n'emu nayiga yimu nyingi kubanga tagenda kusuubula taliika darasa zonna awawala radiyallahu anhu ebyo ebitonotono byetuyinza okwogera ku mwami omusomesa wa umma Abi Hurayra Abdurrahman bin Sakhar okuva mu kitundu ekye Khaybar radiyallahu anhu atutudde hadith ey'okuli mu kitabo kino nti la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha ekigambo ahdatha wali omusomo Allah takkiriza sola y'omumwe kasitaba ng'afunye okuddukako obuzu alhadath kirimu ensonga nyingi kuzo etuggwako munzigwako nyingi kakati omuzungu kyayita longo call ne short call ate byonna fye tubiyita short call ye omuzungu kyayita longo call ne short call mu sharia byonna biba short lwaki kyonna kyonna ekyetaago nga togenda kunaba omubiri eba short call ekyetaago kyonna nga kirimu okunaba omubiri ye longo call ngamba mu sharia si mu bazungu kati janabba ye longo call haidu longo call nifas longo ehtiramu kweroterera longo naye ekyetaago kyonna nga kyakufuna wuzu ey'omungalo n'emikono n'efeesi eba short kati kyabulaga nti idha ahdatha ng'afunye kyonna kyonna oba longokoolo oba short call tuzabudde mu sharia sigamba longokoolo ne short call mu bazungu longokoolo eya sharia ne short call singa omwana adamu afuna ekimu kwebyo longokoolo eya sharia oba short call eya sharia n'atafuna wuzu esola etetuuka naye kyategeeza ono kiruwa agibwako omusango aba asajja naye tafuna mpeera lwamagalibi eyo Allah tagenda agimubanja yagisaala naye tiyakola makisi kubanga tiyesaala talina wuzu lwera Aisha Allah tagenda mubanja Aisha eyo yagisaala naye yesaala talina wuzu la yaqbalu llahu salata ahadikum Allah takkiriza sola y'omumwe amakulu tebantuufu idha ahdatha singa bafunye ku call ebbiri longo oba short tugamba za sharia hatta yatawadda mpaka ng'afunye wuzu okuggyako ng'alina ekimulemesa kubanga osobola okufuna longo call oba short call naye nga sobola kukozesa mazzi olw'obulwadde oba olwaweetha ennyooga nnyo oba mazzi tegaliiwo okuggyako ng'alina ekisonyisa mu matala g'obusiraamu erisigadde takkirizibwa okusaala atera wuzu naam yamu hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حديث يكسر بهم الصحابة بساته عبد الله بن عمرو بن العاص لأبي هريرة
ne Aisha abo bonna munyenye za umma. Hadithi nyingi mu bigambo naye mutawaana. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. بصحابة والنبي أبسطوا أبابي بمكة عبد الله بن عمرو بن العاص بصحابة من سجاء الصحابة من بصحابة بعده صحابة نتاتوي الصحابة عمرو بن العاص مطبع أمراء وأمير وأمة. عمرو بن العاص يكون أمير مكة يزال بن عبد الله بن عمرو بن العاص. التوسف حديث متبن شتاوي لعمرو بن العاص ومطبع أمراء وأمة رضي الله عنهم جميعا. يجب أن ينكسوا وكبار أمانا صحابة النبي عشان تعالى إلى بطول أواجفهم كتاوي وصحابة عبد الله صحابة ومطوف أتي عمرو بن العاص تاتوي أتي السنية من السابقين الأولين للإسلام ومطبع سوكرة الشهادة في مكة. أبي هريرة تمر بمحدث سوسوي خيبريه أتي ماما عائشة مولى أبو بكر الصديق نيم مالي ngolwa kitabiramu nga yawangala nnyo n'enabbi sallallahu alaihi wasallam n'amwigako irimu nyingi era nga Aisha radiyallahu anha ali ku tiimu ali ku pano ekyasinze basahaba bannabbi bonna sallallahu alaihi wasallam okusomesa iri bali 7 kuliko omukyalo omu ye Aisha radiyallahu anha nzala ye Makka aba mu famire ya Abu Bakr Siddiq abali mu first family oba royal family. Tata we ya Abu Bakr Siddiq royal family ate bba ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam first family. Tumugamba kyo yonna gyava neja ekibuga kyebamuzalamu kyekyema ekisinga ebbeeyi musyo tebakulimba nti bulikya noba ekibuga ekyebbeeyi okusinga Makka abada tekibangawo tekiriwo era tekiriba. Ekibuga Makka ekisinga ebibuga byonna mu ebbeeyi mu duniya ku akhira mu ndabika mu nfaanana mu neeyisa mu irimu mu ssente buli konna kogenda okubona bwoli basinga era nomuzungu afukamira muwalabu omukuba sente nawulira kibuzawo kati ate kirabu z'emipiira zonna bazipasita buwalabu bibasobola zifandinga sente nyingi bali babitidde sente ensufu muwalabu agaa nti wali buzibu nja basasula basambe. Aisha radiyallahu anha muwala wa Abu Bakr Siddiq ate nga mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwasiza ku kwesuubo lunaku lw'embaga. Aisha yali agenze kwesuubo wa kanat tal'abu ala al-arjuha nga mu Sunan Abi Dawuda e Madina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam azze abako batuuse okunoonya omugole nga tebamulaba. Mama Aisha bamutanga Roman bamubuuza omugole aliwo nga tamanyi yali agenze kwesuuba ku miti emirende oluzi okulaga nti yali muto nnyo tagwa kyesuubo. Naye oluvannyuma omukyalo ono Roman najjukira nti omwana wange ayagala nnyo okwesuuba. Abakyala nga batambula Madiina yenna naye weewuunya abako batudde mu ddiiro naye teri amanyi mugole gyali. Ogenda kutuuka ku kyesuubo ng'ali ku kyesuubo yeesuuba n'ejiribaabu ze gwennyabo ensi yonna enoonyako ye ate banoonyezaki gwe twategedde nti balajja nti nabbi nje batuuse gye baleeka naba ku kyesuubo. wa kanat tal'abu ala al-arjuha. Al-arjuha kyekyesuubo bakituma arjuha lianna tadhhab wa tarji kigenda nekikola kino ekikoma yoyo mama waffe kubanga bakyala bannabbi mama ba umma oyo ebimukwatako nfofoolo nga twagenze kubikwatako Aisha tuyinza otwala omwezi asuubire kusoma kirala radiyallahu anha mu Quran mu hadith mu siira oba tewolekewo
mu Qur'an mukamukeni mukwatako nga mwogera Yusufu bwogera mu ahadithi zokka zafikiriza Yusufu bwogera mu siira y'omu ku bakyala batono ennyo nabbi bye yawasa nga yasoso bawasa kubanga abasinga bali bakyala bava mu bufumbo obulala sallallahu alaihi wasallam be yawasa era yawasanga kubajjako ennaku kubanga babba baabwe oluusi batiranga mu ntalo nga bali naye abaana basigaddala omukyala alyawo Sheikh Bosa bwe singa okuwulira nga atukuliza okuwasa bannamwandu kubanga balimu empeera ne bategeeza empeera ezirimu okutwala famire okuvunaanyizibwa abaana basome abaana bafune ekyokulya bafune renti ate ffe tunonye bannamwandu bagagga omusajja yafudde obwana 6 bali mu kazigo wali n'omubiri omukyala yali awo bimusobedde gwe n'oyingira noga nti ati nti edda teyaweddeko teyaweddeko tofaayo badde nteesa BCD obuvunaanyizibwa ajja kutwala kubanga okusasulira abaana abo fiizi size embeera abaana abo okufuna ekyokulya size embeera omukyala naye yafuna n'amanya nti landiro tajja kunkanda landiro tajja kunkanda karenti ke weekali salafu salihi bawano gomulere guno afiira ku nnamwandu omugagga yo tabandala nagwo naye no jamaani ojja kulya sente z'abamulekwa ojja kulya sente z'abamulekwa kubanga obugagga obwo buliko bannyinibwo bweyagala okutandika okusaatuukira buliko bannyinibwo kubanga omukyalo olumanya nti omwagadde naye akwagadde asobola kukulira mumoto naye asobola ku sente z'abaana bali balesi namwandu aliko empeera naye empeera ziba mu kwetikka migugu gino era nga nawe ekiraba kiri open okusikwata obwana bwoli omukaaga bwe yalese bumulekwa n'obusa ku ssomero ezo mpeera n'ozibikira ekituli ekyo ne butalaba nti ddali yavuddewo zempeera zibategeeza sinagaana muntu kuwasa namwandu omugagga temugaa nti musajja yatuganya okuwasa bannamwandu abagagga wabula eriiso libeera ejjogi oyinza okulya emmanja bamulekwa kubanga ye omukyala basumulula omukwano ebiddawo nebimulwatako tugende Dubai muwulire emoloka tekusaana agula ennene ku ssente zaani kati Aisha y'omu ku bakyala nabbi be yawasa sallallahu alaihi wasallama nga bo bato abalala balinga babasajja bebafidde muki namuganya ntubere wano n'abaana bana bajja funa ekyokulya inshallah baleetewa era famire zonna ziyawasa tebaddayo kulula n'abaana tebaddayo kiraba nti kituufu taata yafa nga n'omukyala takakasa nti ba yafa nga wonna zibikiddewo sallallahu alaihi wasallam hadithi eno nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti wailun lil aqabi minan naari wayilun nseni kibangirize bugungugungu buli muliro jahannam sala kukingiriza waliwo kategoriza abantu bangi abagenda okugenda mu lusenyi olwo ensenyi nyingi mu muliro waliwo neganya waliwo mulusenyi betaganya fakhalaqa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya ghayya nalwo olusenyi luli mu muliro kibangirize bansala sola nga ziweddeko nazigatta nasala kubi nasudi tanasonyisa bagenda balekamu ghayya naye wayirun munamwo nalwo olusenyi luli omuliro mulimu wayirun yaumaidin lilmukadhibin abalimbisanga bagenda genda wayirun lilmutaffifin abakendezanga ebipimo abatangatanga ebipimo bagenda mu lusenyi olweta wayiru n'omutego omulala bagenda okugenda mu lusenyi olwo batafa ku esinziiro nga bafuna wuzu esinziiro ku kigere ku mubiri gwo gwonna nga bwogulaba ekisinziiro tekisinga okuba ekigumu n'ennyama yakyo eryawo mumu nnyo oba ofuna wuzu bino kiwa obudde n'oyisawo omukono nalimu amazzi gasobola okuyingira oba si kyo tekiyingiza mazzi wuzu n'ebanfuuka
era nga nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yajja masjidi ye Madina sababu lukulu lhadith bakina byogera ebigambo ebyo yajjanga abasajja emabega osabu bali mu kusaala sunna bamaze okufuna wundu ne bakyali babisi n'abagaba ng'ebisinzo bikalu tebituuseeko mazzi okwogera ebigambo ebyo nti bannange asbigu lwudu bwe mba mufuna wunzu mukiseeko essira naddala kubisinzire wayilu lil aqabi minan nar iwayi mwega nti asbigu lwudu bannange munyuze bulungi wuzu kubanga olusenyi bwe bayita wayilu lyeyo muliro kuba taafa mu kubisinziiro esinziiro si kyangu kiwa obudde then ne paati eddako eriranye esinziiro mabega w'ekigere waliwo obunnya bubiri olina okubuyisaamu engalo gofunabuzi amazzi gabutuukeyo naddala abanene kubanga abanene awubuzi oba bwennyama ebikawo topapanga ofuna wuzu naddala ate ngaotuse mu kafaawo olabanga ekiseera kigenzeko amazzi ate kigenze oba gese kungu kirwawo okulubikira amazzi kyagatugaa nti wayilu lil aqabi minan nar al aqabi jamu aqaba akasinzi kuleta aqaba obungi aqaba akasinziro ku kigere ekyo kakwegendereza nnyo okufuna wuzu era kyolaba kwakanokoddeyo n'akasaako essira amazzi teeka mu kibatu amazzi omulunde bwoti okuutewo olengalo bwoti akantu kalya ennyama eyo y'amaanyi esike amazzi kubanga enyonyi ekalubwa nnyo abanyamani batakunaakakokola kiraba tukatufuna wuzu okuwirizibwa okuba nti omukono gwe oba okunaaza wano naddala abanene ennyama ebikawo wabagoze bwati nanaaba bwati ennyama eba ebiseewo amazzi negatatuukayo wetamu bwoti waggulire munaazewa omala ozeeyo olukono ekyo nno kiri ku munene n'omuto bwe tuba tufuna wuzu omukono tuguwetamu netugunaaza tukalukuzaayo gyonna emirundi esatu oba ofunye esatu kubanga era nekano natukayirira mu wayiru kubanga wetuba tufuse mazzi asbigu lwudu wayiru lil aqabi minan nar bannange mujuze wuzu muzifune bulungi obulungi obwo kutekako mazzi wandigatta ku bantu bagenda mu busenyi wayiru ekibangirize ekisaawe egaggadde ekirya waliyo categories nyingi mubo mulimu abatatereeza wuzu عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أبي هريرة قبل توقيت مسمسا ومسمسا ولولا قومي حديث لا twatandise kitaabu tahaara tugenda museekuuka nkola muwuzu naye nga sinagenda mu maaso nakusoma hadithi eno oteekeddwa okufuna sheekhe wo nemubeera babiri nokukwata akadomola nomufuniramu wuzu nomufuniramu wuzu nomala noyaziina nokima nosala essala yonna mu lwatu ngaakuwulira lwaki eddiini etutambulirako ebiseera ebisinga twakisoma tuli bato bataata baffe bayitanga bamasheekhe nebatuyigiriza wuzu esala ebimu twakwatanga bikwate sabala asasi twakwata tuli ku bikoto abamu mujjukire twayimbaga kayimba simpolingi my father temukajjukire juzi ennaku zino yete kutawuni
nimpulira omusajja mutakawuleza naddamu nakambuulira nga sibe ebyo naye ng'ate ntuufu olwokuba ffe twalimbanga buyimbi muto okukwata bikwate nga tolina kyobitegeeza kati bwe yakoogedde ngeri bakoogera mu luzungu ng'ate kalina amakulu nti simple ring my father made it kakati bufunze yesola gyetusaala oli ku sipolingi simula amakulu wakwata bikwate bifu niwebwatubatubanje byatuka simple ring my father made it twandibanga tusaala simula egi ganamukenyi byobira tubimanyi nebogezako bisa mubwongo tebitegerekeka oteekeddwa okuddayo mu bukulu bwabanga sheeko yeetaaga sente zibakase kubanga olina kyononya olina kyowetaaga naye singa omufunira buzu negwako nga takutte ensobi zigina kulupala nga takutte munsobi n'enku omugambanga tugende okali akasajja kasiba ebibalata inshallah njaziko otetula nti ndikunaku njazibakasa kulwaki oliyiro kubanga watereza buzu kuleeta ekyo oyaziine okime omusajja alakemusitwagalaka kanyingi mulwatu ebyo byonna n'obuyita adani eyitika okuteekawo nti yaziine tulina okuddamu okutereeza kati mubimu bye tugenda okutuyamba okutereeza zalisi zino inshallah bane bagasoose ntusoma mpolampola mulanyi zijja tutuyamba okutereeza kubanga buuzi yaffe tuli nga bulaby ekyo ekitontome eri mu bazungu bakitereeza oba ffe ne batisha benyini abakituyimbisa naye tadimanyi musajja bakungaza n'omugamba nti byoyogera biwandika ku lubaawo tasobola kubiwandika so singa bamubuulira kyebitegeeza abiwandiika teeka bulungi hadithi eno nkanvu tujja tutandikako leero kati ongereyo kubanga erimu ensonga zokuonako ayingidde ddala mubuuzi munda inshallah etandike naye mukiki ejjala badde saba naba tusobola okufuna omwazindi then tugenda nebuuzi inshallah akadde agasigati الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام سكر الشريك ياو كانينوا
era sihiru ajja omuntu mu busiraamu. Asahiru walmushiriku bawukana era ne tawuba zaabwe si ze zimu n'ebyonerezo. Asahiru yakolayo yejajja ate mushiriku ye muzukulu. Kati muzukulu tawuba ye kusaala sala ennaku 40 nga tezikirizibwa. Kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalu minhu sala 40 yawman. Ngana bibatugamba nti omuntu agende w'omulogo musawuzi obalo yefula amanyi ebijja. Arrafa kiva mu ya arif arrafa namukakasa fasaddaqahu bima yaqul nakakasa byayogera. Esola ennaku 40 tezikirizibwa. Ate sahiru oli akolayo ekimonezo kye tabivuddeemu barubu unuqahu bisayfi. Nabbi atugamba nti bamuggyako nsingo. Kati baawukana era ng'omulogo mubi nnyo kama qala salafu salihin nga abatusooka abalangu bagamba abatunyonyola okutabaanya kwatawaanya n'okutabula amafamire. Senga wamwe abaloga tata wamwe ogenda abaloga bikikatokana nemuna ne nga temukwatagana. Naye mushiriku yagendayo mukolako lwaki bakasoma tebakyajja bangi. Lwaki omusajja tanjagala sagala omusajja addeyo kwagala mukazi mulala oyo ye muzzukulu azze omukolako ebata mushiriku. Naye bombiriri babi era balina okukola tawuba era byombiriri bijja omuntu mu ddiini. Byombiriri sihiru oli omulogo sahiru yennyini noono omushiriku bonna balina okuddamu okutula shahada bupya kubanga addidde obuyinza Allah bw'alina n'abuteekamu ono nti ajjamu obugagga ajjamuwonya endwadde ajjamu obuwangaazi ate ebyo nga abiina ye Allah tabaraka wa taala yekka. Naam. Imam twasomesebwako nti omwavu tetulina kumuggyako oba tetulina kumusomako busiraamu. Ate ogambye Abu Hurayra yali mwavu, yali talina mulimo? Sikimanyi nti omwavu tetumusomaako okuggyako nga bategeeza obwavu bwa irimu. Naye bategeeza obwavu buno obw'edduniya ate ba ambiya alayhimussalaamu abasinga baali baavu. Ne nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tiyamugulyawo duniya. Oluusi n'ekyokulya kyabulanga ewaka tubisoma buli kanaku. Oluusi ekyokulya kyabulanga sallallahu alaihi wasallam. Ennyama nga bakayita kanyama mu first family mu state house ennyama nga bakayita kaki anti kalabikako bwalumu ku Idi al-Adha ne Idi al-Fitr. Sikiwulira nti omwavu situmuggyako irimu. Mpozi nga yali ategeeza omwavu wa irimu ate omwavu wa irimu tunamuggyako ki? Basahaba basinga ne al-ulama al-ajilla baabu ne Bukhari yali asula masjidi ye Madina. Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yali asula masjidi ya Nabbi e Madina ne era y'omu ku basomesa ab'ebbeeyi aba umma. Era ebiseera ebisinga irimu n'obugagga tebitera kusangika ku muntu omu. Obugagga bimaana al-kalima ti mugagga ali awo kubanga oluusi obugagga bukosa irimu neyonooneka. Batono nnyumba baali abamaanyi mu irimu nga balina ssente nga Imam Abu Hanifa nga owino yebogiraba yonna nga yiye naye nga ate alina irimu tegambika. Era abayizi be yabasasulanga abamusomamuko irimu. Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit bamuzaala omwaka gwa 8 hijiriya mu katundu ke bayita Kufa e Iraq omu ku mpagiri waga mu irimu naddala mu department ya fiqh. Wallahu a'lam. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Is it allowed to come with a cat in the masjid, yet other people fear it, though Abu Hurairah brought it? Tewali buzibu kuba na kapa. Kapa okujjako nga ya mu nsiko kubanga kapa ziri bbiri. Waliwo ey'omu bantu n'ey'omu nsiko. Ey'omu nsiko erina amateeka malala
nga Abi Qatada radiyallahu anhu watunyumiza omu ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda omutabani we okukyala mutabani we Tabe yalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agenda abakyalire yawasiza omuwala umuzigo wali omukamwana n'omutabani wange n'agenda abakyalire mukamwana naweza sezaala we ebyokulya amazzi ag'okunaaba nalita akataasa nga mulimu amazzi ewaka waliwo kapa nejja nenywa ku mazzi ago sezaala mwagenda okunaaba omwana omuwala n'agalaba sezaala ye Abi Qatada sahaba omwana omuwala bwe yalaba nga kapa eganyweddeko nayagala agazzeeyo aliita amalala namugamba nti lwaki ogatwala nti kapa eganyeddeko namugamba nti lita gengenda okunabamu naliwo muiri mu masjidi nga Nabbi ayogera suila anil hirra bamubuuza ku kapa oba nkyafu oba nnyonjo naga nti laisat binajis innama hiya min at-tawafina alaykum wat-tawafat eyo yatondebwa nga ebire ebyetwolola n'obeekulukuunyako tena buzibu naye yennamula ekola ku kapa etatya bantu naye guli omugunju bwe gunywa ku mazzi oba kwekulukunyako nedda eyo kapa namula eyo ku kapa ey'omu bantu kubanga ziri ezi bbiri abaganda bagwita mu yaayo era aguga enyini ge yanaabamu engalo yali afuna wuzu ashabu Nabi Qatada siniya yali afuna wuzu naye lwakuba bali batabe nga tebalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kakati omusajja omukulu omukazi omukulu oli otya kapa oyinza otya okutya kakapa nga kapa eri friendly nnyo eri deedire naye bebeera n'omuntu tejjayo skills siyinza kujjayo njala ng'eri naawe nga yajjayo enjala ziyinza okwenkana engalo zino obuwanvu naye webanga eri mu mirembe toziraba naziraba kubanga ekumanyi wekibanga banno batya kapa togireeta ku masigiti kati naddala ku mulembe guno fe tuli batiitiiza omuntu atya n'ensenene waliwo yakubira poliisi nejja nga badduse mu nnyumba bali wabweru nga mulimu kongola mabere mu nju semaka musajja mukulu Haji abaana ebasooka ebweru naye n'agoberera ne bakubira poliisi nti mu nnyumba mulimu ekintu okutuukamu nga kaki akakawuka kebeeta kongola mabere nga tekali hamufulu n'akatono sine bwe nali wulidde nti kakoze kamubozi n'afuba busagwa baki ko kenyini kakutya olutya olutagambika kati nowootira bali abasajja bali bazira ate wotegerera nti fe tuli batiitiisi nam mbuuza sente z'amabugo ge tukuŋŋaanya nga munaffe afiiriddwa ziramulwa zitya zikkirizibwa ezo sente zikkirizibwa olwa hadithi ya Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu Nabi watugambya nti isna'u li ali Ja'fari ta'aman Ja'far ibn Abi Talib yafiira mu lutalo oyo muganda wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muganda wa Ali ibn Abi Talib batata baabwe baluganda Ja'far ibn Abi Talib ne Ali ibn Abi Talib baluganda Abi Talib yabazaala ate abo Abi Talib taata mu batata ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amawulire bwe gajja Madina ti Ja'far ibn Abi Talib afiiridde mu lutalo Mu'ta Nabbi nalagira basahaba ridwanullahi ajma'in bafumbire ku bantu b'ennyumba y'omugenzi emmere kubanga ebirowoozo biri wala tokyasobola kwekolera kati abamanyi bagamba nti ekifo ky'okufumba osobola okukifundiza mu ssente okwata amatooko waate ogule ennyama okwata emitwalo 5 byonna obifundize ki wamu naye lwakuba gabulankana ekiri haramu buli akwata ku mabugo tagatuusa eyo emaali y'oli omuntu aba afiiriddwa omunyiga ebiwundu n'omubudaabuda ekkirizibwa mu busiraamu naye si yakukanda mabugo go sinagalaga kakati oluvaamu mundi mukwano gwo nenfiira kitange notampa wadde ku mabugo tokanda bantu
kubanga ate edduwa gyasabidde omuntu esinga agamabugo okubeerawo nayimirira mu salaatul janaaza kisinga agamabugo naye abamu oyinza okulaba embaga hatta n'omukwano ne gufa kubanga nafiira kitange nayatabako kampa lwaki tukanda muntu embeera tuyimiridde bulungi jamaa gwe kenyini wano ekampala omanyiyo jamaani wano mu kampala okufuna emitwalo 5 nga gya halal negiyingira mu nsawo yo nti kyagala kyozikolamu kyakusaaga allahu akbar nga za halali emitwalo egi nti kati zino zange teziriko mbojja nyonna kyenjagala kyenzikolamu kubanga abasinga ziyingirawo nga nindikakasa nti zinabandaalamu anti za haramu sawa yonna bazinzijako agenda okulaba tiryanyeze nagamba alhamdulillah eza halal ku kampalaku salla tugulirewo yarabbi naye nga mabugo tegenda kuzibu wallahu alam na imamu tusobola okugata idi al-adha ne akika zombiri li ibada za sunna idi al-adha yonna ne package yonna ibada za sunna ne aqiqa package yonna ya sunna kisoboka okuzigatta kuyo oyinsawo enfunda naye webanga ensawo ngazi tobigatta solo bigatta ku nsolo emu nga bwe tusobola bigatta ku lunaku lumu ng'ensolo za njawulo eri ensolo ya mwana wange ya aqiqa ate eno ya dhuhiya netuzisala ku lunaku luki lumu bwebanga ensawo ngazi yawula ensolo so gatta olunaku noyawula ensolo wallahu alam nam kiramulo kitya omusiraamu okuliira ku suwaani emu oba okunywera ku kikopo kimu n'atali musiraamu waliwo okusemuka kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam agava Makka ogenda Madina ku timu gye yali nayo kwaliko omusajja nga si musiraamu bamutanga Abdullah ibn Urayqa yali navigator waabwe jukira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam okusemuka okuva Makka ogenda Madina yali talina kuyita ku main road kwaliko abalabe yali agenda kukozesa panya nga bwe nakugaa nti yali ontwala embalala naye nga situlinye ku main kiba kitegeeza olugendo lugenda kweyongera obuwanvu n'okubula mu kujja kubaamu kati bali beetaaga omuntu amanya amalungu agaluddemu gwe baafuna nga si wa ddiini yaabwe bamuyitanga Abdullah ibn Urayqa yali navigator w'olugendo olwo naye baawumulangamu ekiro kubanga beebakanga safari yatwala ebbanga nga balya bawumulangamu ekiro ne balya ku sowaani emu kubanga tebalina masowaani tebalina budde tebalina kati bamu balaba nti tekina buzibu kubanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yali n'omwami oyo ate ali wala ilaha illa Allah baali bana mu safaari eyo Abubakar rasulu sallallahu alaihi wasallam ne Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ne Amir ibn Fuhayra radiyallahu anhu yali omuweereza wa Abubakar waka ng'alunda engamiya ze yagenda naye owokuna ya Abdullah ibn Urayqa musajja muwarabu yali azze kukola ssente bamugula nga masinare ajje abayambeko era yali amanye ebyama ng'asobola bikuuma ne bateesa ssente ze banaamuwa ku lugendo olwo n'alukola era n'abagusa e Madiina we batuusa ne bamuwezize n'addayo e Makka Abdullah ibn Urayqa era tamanyikiddwa mayitire kubanga mbala ilaha illa Allah talabikayo njoba oluvannyuma yatola shahada nedda yatutuuse e Madiina n'addayo twakuma omumanya ebyafaayo tebimugoberera gye yalaga kati oba otunulidde ekyo ekyafaayo kisoboka okulya naye ku sowaani emu wallahu alam na imaamu kiba ku ky'omuntu okugwamu essuubi era omuntu addamu ate essuubi ekibuzo ekisembayo kyekyo ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa alqawmu alkafirun surati Yusuf alayhi salam tata wa nabbi Yusuf agamba batabani be bagende banoonya Yusufu ne muganda we naye tebagwanga musuubi kubanga ekyo kikola kyabakufa kyabawakanyi kyabujemi olina Allah lwaki ogwamu essuubi
ekireetera omuntu okuggwamu essuubi kujja bwesige mwoyo yamutonda. Okuluzinga hope kasi tojje bwesigwe mu Allah. Abaana bano ngenda balabirira ntya kafizi kana akatambi eyabakuwa avuddewo, eyabakuwa avuddewo, renti ngenda kumugjawa ate omusajja yatongezza buli gyazikuwa yayavuwadde tayavuwala era tekiriba. Yatandika okugaba ssente nga tonnazaalibwa nakati akyazigaba tezinakwatwako kakana kakasa andaba ajja kumpa. Awo wokka watuleetera obuzibu kuggwamu ssuubi nga tulowooza nti yayavuwadde. Ani ayavuwala? Allah tabaraka wataala, walillahi khazainu samawati wal ard. Amawanika gye gali mu ggulu gakyajjudde gati, finance eyi tenakwatwako naye nga yatandika okugaba obugagga mu myaka gyada sitowali tenakwatwako. Fetugenda tulowooza nti zimuweddeko tekyalina kyagenda tuwa. Mu hadithi ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ezimu ku hadisi ezigalawo 40 nawawi, law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Muba kubanga mwali mwesigamira Allah olwesigamo bannamaddala yandibadde bagabirira nga kinyonyi tekiina kaduuka naye buli kanaku tekisiba njala tekisula njala, tekiina kabodaboda tekisula njala, n'abaana eka basatu tebasula ki. Lwaki? Kiina okukakasa nti Allah wange tajja kundeka. Naye ffe tulina obuduuka tugisula ne tugisiiba. Akabodaboda kwe kali ku luguudo kalamu katambula ne tugisula ne tugisiiba. Lwaki? Tumubuusabuusa nti leero nampa ekyokulya ono nga bwemulaba ono kuba naye ndaba awedde mu bulala, kubanga kiba kyekitegeeza ekinyonyi ekirina mu nsiri we kirima tekirina kaduuka wekirejesalejesa, simanyi liteyiro grosale supermarket teri, buli kanaku kisula kikuufu n'abateeka bonsatule. Lwaki? Allah wange ndaba tajja kundeka. Ate ne bwe twogera ekyo abantu nga balowooza mu ekyo kisigala mu kiyumba muli munda, bw'osanga ku muzikiti nga batudde n'atula mu nnyumba n'ajja ati amugala ki tugenda kukola bakyerine batugambye Allah ajja kuleeta riziki. Ekinyonyi kisigala ku muti kikeera olukeera era n'omugala nakisaako olugendo nti akeera mu bunyonyi. Lwaki kikeera? Kugenda kutetenkanya riziki, kuteekawo asbaabu, ensonga riziki mwene eyita etuukewo gye kiri. Kusanga omuvuka myaka 22 azuuka ssaawa 3, myaka 22 azuuka ssaawa 3 nnya n'alyoka yiwako kutuuza ayingire ekibuga. Ekinyonyi tekirina kaduuka kyo kikeera. Tugenda okuva mu subuhi nga byayingidde edda edduniya okunoonya kiki? Riziki. Kale nno ekimu kuleeta okuluzinga hope n'oggwamu essuubi olowooza nti takyasobola aweddemu. Kooli kikakasa nti taggwamu jalla jalala. Simbeyo ne kisa emu Sheikh gyatunyumiza atuga omu ku bawandiisi b'ebitabo yafuna obutakkanya n'omukyale wake ekiro ne bayomba nnyo n'alaba nga ajja kulwana n'omukyale nakwate muluka yagende banaavuga obusungu ne bukendera anadda kati ate abayita ku muzikiti n'alaba nga muggule naggala kisinga n'ensalayo ku sunna nsabe Allah obusungu bukole ki kati agenda okuyingira omuzikiti nga waliyo omuddu ng'ate yalaga nti ali bubi nnyo n'ebizibu bingi nga wanise emikono asaba amaziga gayiika kati neerabira ebibyo nadda kwono bwe yamaliriza muvubuka oli nayimuka agenda namuyita kiki muvubuka namugaa nti nebbanja lyaliyale 20,000 ze miliyoni 2 eza Uganda naye deadline yankya ku subuhi saa zino ziri 8 sinafuna sente za musajja kati kwe kujja wano sabe Allah mpe sente ezo omusajja oyo ku subuhi nime kuswala musajja neesiga kyo nti
nakebera mu nsawo nga mweziri nazimu aga alhamdulillah Allah neyanziza okwanukula edduwa yange omusajja ku ssimu nginamu wa sentence kati sheekh agamba nalaba omuvubuka ono ng'alimu alina hope y'amaanyi mu Allah n'amuyita amuwa business card kuliko essimu zange eza ofiisi mobile ki okubeera mu business kikwata ku beeno namugamba sina gye ntwala mu business card yo kyate lwaki ogimpa nti oba ofunye ekyetaago kya ssente ng'onkubira nga nkuweereza nti oyagala kunzija ku Allah oyagala kunzija ku Allah nja kusaba gumu ebiri ogwokusatu onyiigire ate Allah tanyiiga niwe musaba emirundi emeeka tanyiiga binadamu kasita omuleebeta emirundi 3-4 nga akyusa face gatandika n'ogamba bani amma kati gundi omulaba namuyamba bwalumu mirundi gumu yagufula mugomu ye Allah talina gwagamba sheekh agamba nti yatandika okusomesebwa omwami atali sheekhe nga yamusomesa irimu nga ye byayogera kwateka aya ne hadithi oyala kunzija ku nsala zange za kiro olw'okuba nina business card nja kukuba essimu ompe ssente kitegeeza ensala z'ekiro nziveeko neesigulira eggwe ndeka oyala kunzija ku nsala za kiro nze wemba n'ebizibu byange nga nnyimuka ekiro nga munnyonnyola Allah wange kati kino takimaze nze nkuyise manyi ne gy'ova omunaku ali mu kukazakaza naggagga yamuleka akonkomadde ne kaadi ye nga sheekh alowooza ebirowoozo byokka byokka makutiya mwana mulenzi ye n'asika mu maaso nga bwe mwogere bw'atuuka mulinada namugamba nti mpozi kyenyinza okukuyamba omunaku agamba omugagga kyenyinza okukuyamba kiri eki bwe mba nina ebizibu bya ssente nzija wano ekiro kati gwe yitaayitanga wano ekiro labuba wendi rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم